ssentebe w'abavubuka b'FDC mu Abiso District. Abaneegaseeko navudde e Kanungu, navudde e Bugiri, navudde e Kayunga, navudde e Kawempe, Mbale, n'ow'e Mukono, n'ow'e Kabale, n'ow'e Lukunjiri, n'ow'e Mityana n'abalala besobodde kumenya. Kuno kwe kwogera kwaffe eri bannamawulire ng'abavubuka abakulembeze mu FDC. FDC mu kawaayiro ak'omukaaga ka constitution yaffe ya 2015 ekirambika bulungi tulina obukulembeze w'abavubuka ng'ekimu ku kiwayi ekyo ekirowoozebwako ennyo. Gaffe abavubuka ba FDC tulina okwennyamira engeri abakulembeze baffe ab'oku ntikko gye beeyisaamu, naddala President Honorable Patrick Amuriat Oboy ne Secretary General Honorable Nathan Nandala Mafaabi. Enneeyisa gye beeyisaamu ewadde obukulembeze bwa Nakyemaliro bwa Museveni okudda ewe n'anywa kacaayi nga bw'ayongera n'okufuna ebirowoozo ebirala engeri gy'agenda okutufubbalako n'okwongera okubba bannayuganda n'okwongera okubafuga obumbula. Embeera eri mu FDC ekiraga bulungi nti Mwami Museveni olugendo lwe olw'okutta ebibiina by'obufuzi ne dimokulaasi waabyo bwe kiba kya wakati alinnyidde ddala era afumbubidde. Mukimanyi bulungi nti Mwami Museveni ne gavumenti ye bamaze ebbanga nga bakozesa akakodi ak'okwawulayawula mu bantu, nga babaawula mu mawanga, babaawula mu madiini, babaawula mu mbeera eya bulijjo, abagagga, abaavu, abaavu nga babasindikira ku myoga, abagagga bo nga babeera eyo. So babaawulamu, era organization zonna ebibinja byonna ebiri mu Uganda byongedde okugendamu na mujingo oyo. Kyannaku nti essaawa ya leero kiri mu kibiina kyaffe ekya FDC kyetumanyi obulungi ekizze nga kirwanirira bannayuganda, kati nakyo bakiyingidde batandise okukigabanyaamu okulaba nti omulimu gwabwe ogw'okwawulayawulamu bannayuganda gugenda kannabwala ewatali yadde okutaataaganyizibwa. Essaawa ya leero kizibu okusanga guruupu yonna ey'abantu abeegasse awamu nga bakolagana bulungi. Bannamawulire nammwe mukimanyi mujja kuba n'obukulembeze bwa bannamawulire nabo bwegabanyeemu, bano boogere bino, bano boogere bino. Ne muzisako gye mubeera mugenda okuwulira nga sekuritale takyakolagana na chairman wa sako. Ebyo byonna bye biri mu Uganda. Mu bannaddiini mubiwulira buli wamu, mu bayimbi mubiwulira, mu kingdoms obwakabaka yonna mubiwulira nti bagezaako okuteekawo okulaba nga abannayuganda beeyawulayawula. Bannamawulire kino kye kitukutte mu FDC, twesanze mu katyabaga nti embeera eno ey'Omuseveni okugezaako okwawulayawulamu abantu ku luno ekutte ffe aba FDC, era tusituse okulaba nga tujjanganga. Njagala okubategeeza nti ffe ng'abavubuka ba FDC tukimanyi bulungi nti waliwo ssente enkyafu ezoogerwa tizayingizibwa mu FDC mu mwaka gwa 2020, era kigambibwa zaaleetebwa Honorable Nathan Nandala Mafaabi ne Engineer Patrick Amuriat Oboy. Tuzeetegereza era tuzze twetegereza enneeyisa ya Honorable Nandala Mafaabi eri abo aboogera ku ssente zino, eri abo ababuuza ebibuuzo ebikwata ku ssente ezo, empisa gy'abayisaamu. Si bavubuka, si bato, si bakulu mu kibiina, si bakadde, bonna empisa gye babayisaamu kasita obuuza ekibuuzo nga kikwata ku ssente zino, olwo gw'oba ofuuse mulabe waabwe. Tukimanyi bulungi nti ekibiina National Council yasembayo yateekawo akakiiko k'abakulu kanoonyereze ku mivuyo egy'etyobese mu FDC, kanoonyereze ne ku ssente zino, ssente z'ekibi ezigambibwa nti zaaleetebwa Honorable Nandala Mafaabi ng'ayambibwako Engineer Patrick Amuriat Oboy.
Ripooti yaako tugirindiridde naye ebinaavaamu sirowooza nti bya mugaso gye tuli. Tukimanyi bulungi nti nga 28 Julayi 2023 ku Lwokutaano luno Chairman Ambassador Birigwa yayise ba chairperson ba districts zonna bajje beegeyeemu mu lukiiko lwa National Council balabike nga basalira ebitutawaanya amagezi n'okulaba nga ekibiina kyaffe kigenda mu maaso. Naye tulina okwennyamira nti enkiiko ezirina okuteekerateekera National Council zaawerebwa ng'olukiiko olufuzi olukulu olwa Working Committee terutuula, olukiiko oluddirirawo olwa NEC terutuula. Enkiiko zino ze zirina obuvunaanyizibwa okuteekerateekera National Council n'okugifunira ssente n'okumanya nti zino zigenda kugula butungulu, zino zigenda kugula nnyaanya. Enkiiko zino tezituula. Zaawerebwa Honorable Nathan Nandala Mafabi ne Engineer Patrick Amuyatoboyi. Kati ffe twebuuza ssente ezigenda okuteekerateekera National Council genda okutuula Olwokutaano zigenda kuvaawa? Kyo kibuuzo kinene. Ekyokubiri, tulina okutawaanyizibwa n'okwennyamira muli muffe engeri y'edikoota yaffe gye yawambibwa ba Kifesi. Ba Kifesi bano baleetebwa era basasulwa omuwendo, ng'omuwendo ogwo aguwaayo mu nnusu ye Honorable Nathan Nandala Mafabi ne Engineer Patrick Amuyatoboyi. Era ebiragiro babijja kwakulira ebya security mu FDC Mr. Sadiq Amin Meya w'Ebusia. Ebiragiro byonna yabibawa kati oyo mukube, oyo mumenye, oyo musune. Era ye yabalagira bakwate amavumbavumba chairman w'ekibiina bamuwalewale okukakana nga bamulemesezza emirimu emitongole gyali gimututte mu kibiina mu edikoota. Ebyaliwo ku Lwokuna ffenna abali wano tubimanyi bulungi era bitwennyamiza. Tukimanyi nti ba Kifesi bano abasukka mwana bannamawulire mwaliwo nga mubalaba baafubutuka mu kitebe kyaffe ekya FDC era bannayuganda tebafuna okulimbibwa balimbibwa nti abantu abo balina gye baava ewalala. Baafubutuka mu kitebe kyaffe ekya FDC ne bakuba buli yali awo ebweru, ne bakuba bannamawulire. Tulina ne munnamawulire ali eyagenda ku kitanda. Era tulowooza nti bwe tunaava wano tujja kufuna olunaku tumukyalireko nga ffe abavubuka ba FDC. Baba amasimu g'abannamawulire simanyi oba mumaze okuteekayo okwemulugunya kwammwe ku poliisi. Ekyo mba temunnakikola mwekotogera mwekka. Abantu bano musaana mubaloope mu mbuga, ebintu byammwe byabbibwa. Naye ekyo ng'okitadde ku bbali, ekyatonnyamiza ennyo yengeri Chairman Ambassador Wasswa Birigwa gye yakwatibwamu n'awalibwawalibwa. Kyanneewuunyisa nnyo wona ne Engineer Amuyatoboyi okukwata chairman wa Pata Amatayi. Ekintu ekyo kituyisa bubi nnyo. Bw'aba ayagala okulwana gyalwane naffe abavubuka tuli wano. Nakimanyako Nathan Nandala Mafabi yasituka akuba Dr. Besigye ebikonde mu meeting ng'abuuza ku ssente zino. Ekyazzeeko Honorable Engineer Amuyatoboyi kukwata chairman wa Pata Amatayi. Kati bwe baba baagala okulwana, twamaze okukitegeera nti okulwana baagala. Weetuli wano abavubuka balekawo okulwanagana n'abakadde. Bajje tukole ki? Butwefuke. Era nga bwe mmanyi Engineer Birigwa wava Katwe yasobola okwewemululako n'adduka. Tukimanyi bulungi era twafunye information emala okuva eggulo. Ba Kifesi baasuze mu headquarter, baasiibyeyo. Buli ayitawo nga bakwaza, buli ayitawo nga bagamba essimu teeka munda tokuba kifaananyi wano. Baasuzeeyo nakati gye bali basasulwa. Naye nga National Council egenda kutuula nga 28 Olwokutaano. Tuli beebaliikirivu
olw'ebyokwerinda by'abakyamani baffe abava mu kyalo abajja era gye bali bonna tubakubira omulango ti ku kakiiko ka disitulikiti FDC erinako avunaanyizibwa ku bya security tetukyasobola kuba bakakafu ku byakwerinda byammwe nga mujja tubasaba mutambule ne sekuritale w'ebyokwerindawo okuva ku disitulikiti ekyo kyokka kyekisobola okukakasa nti ebyokwerinda bwe binaaba binywevu ng'otuuse jangu ne Kanyamawo ku disitulikiti kuba gyali byalondebwa abantu bano bakifeesi bali eyo mwedikoota beebase beebaka balaba TV toyi bakozesa zaffe biiru ffe tukola ki ffe tugenda okusasula ate sente ze babaguliramu emmere n'ebyokunywa n'enjaga zonna zaffe beefaananyirizaako abo abali mu paalamenti mu 2017 mwami Museveni be yasindika abayingira paalamenti ne bakuba BMP ne babamenyamenya emigongo olwo ne bafuba okulaba nti age limit bill eyisibwa era baamala ne bagiyisa ekyo ekyakolebwa kyaleeta kyasaanyawo ssemateeka wa Uganda ne kijungulula ne paalamenti yaffe ekitibwa kya paalamenti kyajungululwa naye twekanga nnyo era twafunye okwekanga nti embeera eyo yali mu paalamenti essaawa eno y'emu eri ku edikoota yaffe nga yengeri Nathan Nandala Mafaabi ne Engineer Patrick Amuryotovoi gye basazeewo okuddukanya ekibiina kyaffe ekyo kyakwennyamira kyamaanyi tukakasa era tutegeeza bannayuganda teri kulonda kwagenze mu maaso okulonda ku FDC tekwabaddeyo nalabye ababadde ku mawulire ng'alimba ensi tinabadde wali ne batulonda ku chachi abantu babadde 15 bonna bansimbye mu mugongo ne line yakoze amakoona ate nabadde opposed banamule ne bagenda we balondedde abantu bano ne baga fewante tunalaba kuki kubalonze eje emizimu egironda na FDC tugigoba mu linnya lya Yesu ate tubategeeza nti tetusobola kugenda mu kulonda nga tetulina register tetusobola kugenda mu kulonda nga tetulina party cards tetuyinza kugenda mu kulonda nga tetulina material ebirondesebwa nga tetubiina ekyo twaganye teri balonze ate tukimanyi bulungi nti chairman ambassador Birigwa mu magezi ge nga constitution bwemuwa obuyinza yawandiika n'asazaamu process y'okulonda yonna n'agamba mpaka nga national council etudde ekibapapya bano kyali ki national council etuula Lwakutaano leero Lwakubiri ebula ennaku 3 zokka so teri kulonda era foko tetwakwetabyemu ensonga endala gye njagala tutegeere ye propaganda nga bwe nayogedde ku mbeera y'okuba nti bannayuganda bafugibwa okuba nga bagojolwa okubagabanyagabanya okubatematemamu nga babatematemamu mu mawanga babatematemamu mu ddiini kati propaganda abakulembeze be FDC gwe bakozesa bagamba nti mu FDC essaawa eno nti bali mu kukijjanyizibwa kubanga bava mu kitundu ekya Uganda ekya buvanjuba ye propaganda gwe bali mu kukozesa kati nno omuntu yenna akugamba ekintu ekyakulimba twagala abantu bano boogere ku nsonga ya ssente ezajja mu FDC kuba yevaako ebizibu byabwe bagyogereko tugitegeere omuntu yenna akugamba nti mu FDC akijjanyizibwa olw'eggwanga lye olwa region gy'ava olw'eddiini aba akulimba aba yeenoonyeza bibye FDC kibiina kya Uganda yonna tulina abakulembeze mu buli district tulina abakulembeze mu buli district mu buli region tulina ekifaananyi kya Uganda yonna era fetwafunvubira okulwanira bannayuganda bonna nga bwe bayimiridde so kuno kwe kusaba kwaffe tusaba mu nnaku zino ezisigaddeyo esatu nga Olwokutaano terunatuuka National Executive Committee gye tuyita NECFDC etule bunnambiro eteeseze National Council egenda okutuula ku Lwokutaano ne Working Committee naye etule bunnambiro eteeseze National Council egenda okutuula Olwokutaano era tusaba nti party headquarters ziggulwe bunnambiro bakifeesi bonna abalimu bafulumizibwe abantu basobole okwetaayiza mu kibiina kyabwe ekisembayo
tusaba Honorable Engineer Patrick Amyatoboy ne Honorable Nathan Nandala Mafabi bateekemu ekiwandiiko nga balekulira obukulembeze bwa FDC era beetondere banna FDC wamu ne bannayuganda bonna olw'okubalyamu olukwe olw'okulyamu sitogo yaabwe olukwe n'okutaataaganya bannayuganda n'ekibiina kye baali baawa essuubi neyanza nnyo neyanze nziza nnyo bannamawulire ne bannakibiina abali wano. Okusooka nze Waiswa Latif Maido nva mu disitulikiti y'e Bugirivu. Nze omu ku bavubuka abayingira ekibiina kya FDC ku myaka 16 era nkulidde mu kibiina kino. Okusooka tulina okwennyamira nti ekibiina ekibadde kimaze ebbanga nga kirwanirira okukyusa obukulembeze n'okuwa ku bannayuganda chansi y'okussa obulungi kizeemu entale zitandibadde kati. Tetwandibadde ffe ku kadde kano ng'amaanyi tugamala mu kutereeza kibiina mu kifo ky'okulwana okutereeza eggwanga. Naye eno endowooza ya mwami Amuriat ne mwami Nandala. Naye tukimanyi nti bawambe ba mwami Museveni. Mwami Museveni amaze ebbanga ng'alwana okulaba nti multi-party democracy tasimba mizimu ggwanga mu. N'okusooka n'okujja kwa multi-party democracy mu Uganda yali takukkiriza. Yakakibwa bukakibwa olwa forces ezaali ennyingi n'amala gakkiriza. Kati mu kukkiriza n'atandika okutema empenda alemesa atya democracy ono w'ebibiina ebingi okukula. Muzimu kuzo yatandika na kuwamba bitongole bya gavumenti okubeera nga buli kimu kitambulira ku ntolize. Kye yazzaako awo kwali kwe kumakinga sure nti mu parliament mubeeramu ebifo byeyesigaliza nga byaba abatambuza ensonga ze. Nga namba emu be bannamagye okubeera nga bali mu parliament naye tebalina kibiina kya byabufuzi kye bagwamu. Kino kyonna kigendererwamu ku nafuya nfuga ya bibiina bingi ebyobufuzi. Bwe yavaawo nadda mu kutta okutabagana kw'ebibiina nga bivudde mu kuvuganya okw'amaanyi. Era bw'amaliriza okutuukiriza ekyo twalaba nti agenda mu DP n'ababatiza nti mulimu aba good DP n'aba bad DP. UPC nayo neyawukamu ebiwayi bibiri ne tulaba nti waliwo ekyakena n'ekyawalubiri. Saawa zino kize ne mu FDC yagezaako kikole mabegaawo ne tumwaŋŋanga. Kakati era azze bupya ng'ayita mu bana ababiri ow'ekitiibwa Nandala n'ow'ekitiibwa Amuriat okwongera okwayawulayawula mu kibiina. Kye njagala okumanyisa bannayuganda okusingira ddala nti tumanye nti mu byobufuzi eby'ebibiina ebingi enkola ekwatagana ne political systems oba enkola y'ebibiina ebingi naddala gye tuyita presidential system of governance tekolagana bulungi na bibiina bya bufuzi. Mwami Museveni yagiteekawo okulembesa ebibiina by'obufuzi okula. Kati bw'alabye ebyo tebimumaze kwe kudda ku kumakinga sure nti ebibiina by'obufuzi abifunza ekibiina kibeere kya ggwanga oba kibeere kya region. Nti esaawa zino NUP bwe yali esituka n'amaanyi mangi nga buli bw'ogenda olaba vibe ya NUP. Mwami Museveni yalwana nnyo okulaba nti bwe tugenda mu kalulu aka 2021 NUP newankubadde yawangula ebifo bingi mu ggwanga nga si wano mu Buganda wokka. Yalwana ewalala ne batabalangirira ne babalangirira wano mu Buganda ng'ekigendererwa kya kufuula NUP ekibiina ekya Buganda yokka. Ekyo bwe yakiwangula asigaziza ekibiina kimu ekyali kyamulema okukola ebyo kyekya FDC. Kati atandise okuyita mu mwami Amuriat ne mwami Nandala okutandika okufuula ekibiina kino eky'abaavu ebuvanjuba. Nti kati kampeyini gye basimiyalinga eyo mu Busoga, Bukedi, Teso, Erigoni ne Sebei eri emu yokka bagenda bagamba abantu nti ffe bwe mulaba UPC yangulu, aba Western balina NRM, aba Central balina NUP, ffe aba Eastern tulina kulwana twesigalize FDC. Ekibiina eky'eggwanga lyonna mukisigaze mu East. Muva mu East naye sisobola bawagira olw'ekyo kubanga tetujja kwenunula
tetujja kwenunula ng'eggwanga nga tuwambiddwa nga ggwanga nga tulowoleza mu region oba mu ggwanga limu nga tribe. Ekyo tekijja tukolera. Ffe tulowooza nti ekitutaasa okweggyako mwami Museveni n'enkola ye embi eyo bwannakyemalira kuba kulwana kulaba nti tukolera wamu n'abannayuganda bonna ng'eggwanga ng'era FDC bwebadde nti bw'ovaano n'ogenda e Karamoja osangayo omukulembeze ng'ayita mu kalunga wa FDC, kyekirala ne Busoga, kyekirala ne Kigezi, kyekirala Nakyoli, kyekirala ne West Nile, wonna omusangawo. Teri kibiina kirala kisuza bubi mwami Museveni nga FDC. Kati bano yabawadde ssente ng'ayagala balwane ennyo nnyo ekibiina bakifuuze kibeere kyabwe. Tetujja kukkiriza, tujja kulwana nga tusinziirira mu East, tuwambe eggwanga lyonna nga tugamba nti tetujja kukkiriza nkola yabava mu East kulowooza nti ekibiina kijja kufuuka kya mawanga na regions. Ekyo tukigaanye. Njagala kuyisa okusaba kwange nga nkuweereza mwami Nandala nti bw'obanga essaati ez'amakono amawanvu zikuyisa bubi, tojja tugamba nti n'enkolagana y'eggwanga lyonna ekuyisa bubi. Ekyo twagala kusaba aleke FDC esigale nga kye kibiina ekigatta bannayuganda bonna. Bw'aba ayagala ekibiina ekinaabeera nga kya region ng'era mwami Museveni bw'ayagala bwe yafuula DP ne UPC ebyengulu n'alwana n'afuula NUP ya Buganda ekitali kituufu kubanga NUP yawangula ebifo bingi n'atagirangirira, n'alwana nti kati ayagala ne FDC efuke ya Eastern. Twagala basaba mutandikewo short sleeved political party, mwesoniwe FDC ey'eggwanga lyonna. Kyetubasaba, one Uganda, one people, one Uganda. Erinnya lyange nze Salongo Muganga Taufiki era nga ndi mukulembeze wa FDC zenkulembera abavubuka b'Empendobendo Kone Kawempe Republic. Basebo ne bannyabo ntudde wano akaseera kano nga nze okubategeeza n'okwogera ku nsonga, kwongereza eddoboozi lyange ku nsonga baganda bange boogeddeko. Okusookera ddala balina ekintu kye batabagiddeeyo ekya komiti eyagenda okunoonyereza ku bazzi b'emisango, naye ate abazzi b'emisango bennyini ne bagiwamba. Constitution yaffe FDC eraga bulungi nnyo era erambika bulungi nnyo nti Oweekitiibwa Omulongo Waswa Ambassador Birigwa National Chairman nti yasembayo kakiiko akeewaggulu era ye kkooti yaffe eya Mwami Winyi Ddolo ffenna bwe tuteekeddwa okuwaabira ensonga zaffe era n'azitunulamu. Okwemulugunya kwa ssente y'ekibi bwe kwajja mu pate yaffe, Omwami Engineer Patrick Amulia Toboy ng'akolaganye ne Nandala Mafaabi eyamuwamba ne bawamba Oweekitiibwa era Ssaabalamuzi waffe wawaggulu ne bamuwamba ne bamulemesa okuteekawo akakiiko akabanoonyerezebwako era ne bateekawo akakiiko akaabwe ke kagenda okubanoonyerezebwako. So n'olw'ensonga eyo baganda bange ekintu ekyo tebakikonyeeko, tebakibagiddeyo, naye nze njagadde nkibagireyo nti akakiiko ako tebakayinaamu mbeera yonna nekabalondesa kuteekako omuntu. Ngenze mukwogera ku nsonga endala, ensonga endala y'ebikolobero ne Fugabbi ebiri ku edikoota era bye bituusiza n'okubeera nga mwannyinaze Mbabazi agwa mu kkoweera ebyamawulire nti yakubibwa. Si yekka, Omwami Mugisha taliwo wano, nze kennyini n'abalala noono tubadde ku lisiti enoonyezebwa okumenyezebwa embiriizi n'amagumba, Mwami Nandala Mafaabi ne Powa nga batunoonya okulabika nti batukuta olw'ensonga nti tubadde tubabuuza ebyo ebibuuzo ebibasiwa ku busomyo nga tubagamba nti bannange ssente y'ekibi eno mwagijjawa era lwaki mwagireeta. Saba tusooke banne FDC bannaye tusooke tuweereza akayimba ka Ronald Mayinja kireka ab'enjuuyo bali ekitono naye nga wakiyisa makubo malungi. Ssente y'ekibi Mwami Nandala ne Powa muzizzeeyo muziwe abantu bammwe basobole okwera. Ensonga ey'okubiri gye ngenda okwogerako ensonga y'okulonda okw'ekimpatiira okwabaddewo. Ffe mu Kawempe Republic twagaanye okulonda okw'ekimpatiira okwabaddewo era twakoze butaweera okulambula polling station pa polling station nga tugamba nti bwe tukwatako ng'olina akatabo k'ozunganako mb'olondesa, Katonda akusaasire, tukusaba owerekere Alhaji
kyanjo gyalaze ffe tubale tugenda okubaweereza naye Katonda atuyambye bekwese mayumba ne bakola register zaabwe ne batulondera nga bali mayumba naye tusindingawo ninga eno nti twagala okulabula party president ne secretary general waffe Nandala Mafaabi mutujoze akabanga akawera emyaka 8 gyomaze okuba secretary general none emyaka 5 gyamaze kuba president mutujoze ebbanga eriwera nga tusirise mutufutiza n'okutuka okulumba amaka gaffe mutufutiza n'okutuka okulumba bakama baffe abali waggulu nze nsuubira nti wano mu Buganda twakuzibwa omuntu atatya abantu bakulu tawangaala naye mutuuka mutya kuseerigamba nti mutuuka ne ku bakulu bannammwe ne mubasonga mwenni mutuuka n'okufungiza essaati mubafunyiza ebikonde mu bakulu okumanya Nandala Mafaabi taswala n'ofunyiza n'omukyala Honorable Musumba n'omufunyiza ebikonde omukube n'omukuba ddala bamaama b'eggwanga oba ogenda kubattawo ayawukanako n'ono ko yabadde mu komandi ng'akomandinga bakuba embabazi so tubalabula nti nga 28 tugenda kujja kwedikoota nga tuzze okulaba nga ekibi ekyo tukijja mu pate yaffe nga tutereeza obukulembeze bwaffe tusooke tubakane n'eddimo eddala etulina eddene eryokujja mwami Museveni mu ntebe mweyeewuubira so tubagamba bannamawulire tubategeeza bassebo ne bannyabo buli abaami abo ababiri bwe bajja ku mpewo yammwe okwagala okubalimba nti bitambula bulungi eno bye bakola mubaweereza akayimba ka Ronald Mayinja nti ssente y'ekibi mugyogereko era mugizze gye yakola ki One Uganda ngamba waabiri omwami asookerwako yakulira ebyokwerinda mu FDC mwami Amin Sadiq nga emmeeya w'Ebusia owokubiri bamuyita Medi Musi ye mobilizer Makinde district owokusatu ye Dalaus Basereka nga ava Kawempe gyenva yeyeyitanga chairman wa Kawempe district owokusatu Mwima James nga naye ava Kawempe yeyeyitanga chairman wa Kawempe South Constituency evamu Honorable Munyagwa owokuna yokwera Moses owenakawa owokutaano Sembusi Lubaga owomukaaga Akankwasa Juma oyo nno mutembeeyi tumulabula nti ng'ebintu ebyagira nga tebinayiika asooke yetegereza entambula okuba bannamawulire ng'ate babalwanira batembeeyi twali tubalaba nga babalwanira buli kiseera abannamawulire naye yeegasse kubamu kubandya nabo omulala ye Sembusi Godfrey ava Lubaga omulala bamuyita Umaru Kimbugwe nga naye ava Lubaga so bassebo ne bannya baba they are watching TV in our boardroom. Nobody can enter. And the chairperson, when wanted to enter, what we all heard from the media was that they were saying a padlock keys had been lost. We hope that the keys are gotten. If they can't get the keys, let them go and break the padlock and open the door wide open. Because our party cannot be a secrecy. Our party has been a public party. The media has been visiting it very regularly and very easily. As we talk now, they have decided that nobody enters, so our party has been taken over by the Kifesi group. And we are actually scared as people from the villages, whose chairpersons are elderly men and elderly women, coming from Kabale, from Kunjiri, from Kanungu, from Masini, from everywhere, coming to meet youthful guys they have never seen. 9 members who have taken over the party to be beaten. And therefore, as Youth League, I think, as we sit here, we must also make a resolution that we shall give them a protection on Friday. We can't let our leaders come to Kampala to be beaten, our grandfathers and fathers and mothers to be humiliated by Kifesi goons brought in by thugs. Because if you're a party president and you associate with the thugs, you become a thug. And I would want to call upon all youth leaders in Kampala and all over the country to make sure that our leaders are safe on Friday. Because we can't again see our leaders jumping over hedges because they've been kidnapped by goons.
yet we are strong and available. And I call upon the media not to shun our activities, because our activities are two-way. There is us who shall beat you. There are others who will beat you. So you want to say you are giving us away to those goons to beat us in your absentia. It's our struggle. You are part of it. You can't just shun their group because they are known. The headquarter is known, but it's also our headquarter because we pay subscription, we pay rent there. So they can't just say us, just leave the headquarters. We shall be going there. And when we call upon you, please come escort us. We shall try to defend you as you also defend us. You can't let us just be there stranded because it's FDC. The last thing I want to talk about is this cropping idea that one man and the two men can take over the party. Two men who organized an election was Friday, and nobody anywhere in Uganda voted. Are they in charge? They are only in charge of a house called the headquarters. The FDC is the people, it's not the headquarters. That's why it's called the headquarters. They are not in charge. If they were in charge, they would have been voting at the villages. I saw the media trying to capture some of these things. They didn't have people saying, I've been voted about 150 people, but if you go there, unopposed, you start someone saying he was unopposed and voted by 150 people. If we are unopposed, why is the vote and the counting? It's just shameless. FDC's elections are the most transparent elections in this country. We vote on camera, you're always there. People's names are read and people drop their ballots. So we cannot allow that to happen, and we must continue to push with you, the media, because the moment FDC is killed, the moment it will be UBC or NBS or NTV. We have been seeing media houses shut. When you're shut, we defend you. When you're going to be shut, defend us. It's a two-way thing. We must share this platform together. And so since they're not in charge, and they're in charge of one house, and also that house, they don't have their members, they have their goons, we are going to make sure that the goons go away, and we claim back our party, and have our freedom, and going to fight for freedom of Uganda, not only for FDC. That's a very small battle. We shall be done with it, and shall come back stronger to fight the junta. Thank you very much. For me, the issue is, okay, my name is Manira Simon. I'm the chairperson of Balese. My issue is the party president and the secretary general should have this in their heads, that the FDC headquarters in Najanankum belongs to people, belongs to all FDC members. This is not their property. So this kind of behavior of pushing people out of the party, and by the way, first of all, journalists, we are really, like my brother Charles said, we are sorry that incident happened when some of us were not around. It's really unfortunate. And we are saying that on 28th, if possible, our chairperson should move a vote of no confidence to these leaders. One, for personalizing properties of the party and finances. You find that our Secretary General has personalized everything at the headquarters. So, like Ansokaba said, those are some of the demands that we're asking. So they should get this into their heads that this party is for all of us. It's not for a few individuals. Thank you so much. Waiswa Latif Maido. I come from Bujiri district. I'm one of the youths that joined the FDC at the age of 16 when it was just being formed, and I've grown up in this party. First of all, we are disappointed, and it is very unfortunate that instead of using our energies to dislodge the regime that has become a problem for this country, there is a diversion caused by Honorable Nandala and Honorable Amria. Today, my message should go specifically to those who think we shall play tribal cards and regional politics in Uganda. Because Mr. Museveni has for long been ensuring that political parties are diminished to start thinking as small institutions. He started by interrupting the growth of the doctrine of separation of powers and succeeded in that. Parliament has passed so many bills into law that they intended to do away with democratization, most especially multi-party democracy. Secondly, he made sure he maintained his reserve domains in Parliament. Today as we speak, the army
holds seats in parliament, but it doesn't belong anywhere in the multi-party political dispensation. These are factors that have helped the dictatorship to get hold on power for long. The third thing we should think about is the killing of social cohesion within the party through creating factionalism. We've seen factions in DP, and in some 7 reached a time and baptized them names, calling some good DP and some bad DP. The same went to UPC, and now it has come to the FDC. So our concern now is now the regionalization of political parties. You all remember that during the merger or the coming in existence of NUP, it had a national outlook. And when we come to the 2021 elections, the fact is NUP won so many seats beyond Uganda. But because Museveni is fighting to have political parties regionalized and lose a national outlook, he made sure that wherever NUP won seats, it is not declared. And after succeeding in making NUP look a Uganda thing, or a central thing, he's now fighting to have FDC also look an eastern thing. In the campaign, the Honorable Nandala and Amliat are trying to raise. We've seen UPC diminished to the north, the Lango sub-region, and the DP has remained nowhere. I think he wanted it to be an actual thing, and Mao has failed to do that. So now his fight and desire is to have FDC diminished into the east, either Teso or Bugisu sub-region. As people from the east, we are saying we shall not play this tribal card, because we want a party that will engulf every problem of every Ugandan, and we face the dictatorship as a nation, not as a region. I want to request Honorable Amriat and Honorable Nandala that if you really love to have change in this country, you will not have change in Bugisu and Teso only. You will not have change starting from Usoka towards the east. And when the rest of Ugandans have abandoned in this struggle, we need the whole country on board. I want to request this, that Honorable Nanda, you can't be both allergic to longo sleeves and allergic to national unity. I want to repeat it. You can't be both allergic to longo sleeves and allergic to national unity. If you feel you are allergic to both, then it's better you start a short sleeved party and take it to where you want it to be, and you leave FDC to remain a national outlet. And we fight for the liberation of our country. Thank you very much.